po jako akawuwo. Omulimo gw'okusunsula abanaasomesa abaana bammwe tukakase nti basaanidde tegukoma. Gavumenti buli mwaka ebadde efiirwa obumbi bw'ensimbi obuli omu 7 nga zonna ziggweera mu kusasula abasomesa ab'empewo. Kati ng'ebula omwezi gumu gwokka abayizi okudda ku masomero, Ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo ng'eyita mu kitongole ki National Information Technology Authority egunjizzaawo enkola empya ey'okuyitira ku mutimbagano mwegenda okuyita okuwandiisa abasomesa okubawa emirimu okusobola okulemesa abafere ababadde beerimbika mulimu guno ne basasulwa ensimbi kyokka nga tebakola. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala, ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza aka Education Service Commission Professor Reverend Dr. Samuel Lubega agambye nti omulimu gw'okusunsula abasomesa Ministry yagubakwasa era nga kino babadde bakikola buli mwaka okuzibikira ebituli byabo ababeera bavudde mu mulimu guno. Abasomesa abatuvaako balina okuddizibwawo. Abasomesa ababulira emirimu balina okuddizibwawo. Abasomesa abakoze ebyabyone ne tubibasibirako balina okuddizibwawo. N'olwekyo mu mwaka omulamba okuzzaawo abo abavuddemu tuzzaawo nga3,000 buli mwaka. Dr. Samuel agamba nti ku mulundi guno bagunjizzaawo enkola eno mwe bagenda okuyita okusunsula abasomesa ng'eno yakozesebwa okuyita ku mutimbagano okuggyamu abasomesa bonna ab'empewo abajinga empapula ate ne basasulwa ensimbi za gavumenti ku bwemage nga tebakoze, nga kino bakukikola nga batalaaga eggwanga lyonna balabe omuwendo gw'abasomesa oguliyo ate balabe wa awali ebituli we bayinza okuzibikira. Naye gavumenti yatandika okuzimba secondary school mu buli gombolola. Amagombolola agatanazimbirwamu secondary school ge gasinga obungi. N'olwekyo buli lwe ganaggwangawo kwagazimbiddwa era tujja kwetaaga okukola ki okusunsula abasomesa bagende bageetabemu okugyamu abasomesa b'empewo. Kakati wabaddewo abantu abakaatuuka empisa abamanyi nti tebamanyi kusomesa tebarusomanga naye nga kyebafa kwe kufuna ssente. Abasomesa bonna abeetaaga emirimu gy'okusomesa mu masomero ga gavumenti bakuyita ku mutimbagano nga basinziira mu bitundu gye bali olw'akakiiko kabaddemu era okuyita ku mutimbagano. A client will be able to receive feedback. Once the applicant creates a personal profile, he or she will be able to access the system and the online application form. Access to the system can be through any internet browser of the applicant's choice, e.g. Google Chrome. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. N'olwekyo omuntu bw'anaateekamu ebitali bituufu system ejja kukirabirawo. In fact tejja na kumukkiriza kumaliriza application.